mbabuuzako buli omu gy'osizidde okubeera nga ate ogoberera abeera Fahad Pro UG okubeera nga ate nkunoonyeza amawulire nga bwe gatambula mu ggwanga lyattu Uganda ne buli ggwanga lyonna yonna video otandika n'okubeera nga ate oginteerako ekigawo likinga ate sharingirako abalala comment section nayo eri open ojja kubeera nga ate ogikozesa okubeera nga ate osulawo wansi endowooza yo ku biki byogenda okubeera nga ate olaba mu video nga sina kubeera nga ate batwalayo eyo muzikirize mbere nga ate ntumirako abaana bakadaama ne basekadaama naddala awo Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Yemen, Iraq, UAE awona kudunguka nsubire buli kimu tambula bulungi nnyo maidadi sana n'abalabira Syria nammwe nyogera okubeera nga tembabuuzaako side erimu America yemambuka nayo Maserengeta awona mu Canada awona mu Europe nammwe nyogera okubeera nga tembabuuzaako kansubire nammwe buli kimu kitambula bulungi nnyo maidadi sana Africa yonna yonna okutwaliza wamu muli bangi nnyo olwo nalabye abasinzidde wali Morocco waliwo abasinzira mu Egypt waliwo abasinzira mu Tanzania n'abalabira mu ggwanga Uganda nammwe nyogera okubeera nga te mbabuuzako era nga enkola yaffe bwebeera video obeera nga te oginteerako ekigawo likinga sharingirako abalala obategeeze nti kaakati Fahad alina ekifo kyasobola okubeera nga ate atuleetera kaakati omuyimbi Big Eye Star Boss munnaye ng'akeera ku makya ng'ateeka ekivulu kye era ng'ekivulu kino yakiteeka sayidi wali erugogo munnange ng'ayita abantu be era nga ekivulu ekyo olwaggwa abantu bangi nnyo baayogera ebigambo bingi nnyo Big Eye ekivulu kyamusaze Big Eye ekivulu kyakoze kitya naye nga sayidi endala abo tunulamu Big Eye okusinziira ku bizibu byayiseemu naddala omwaka guno n'omwaka guli oguwedde ogwa 2023 actually 2022 Big Eye abadde nga abonaabona era nga buli lwalinnya ku stage abantu bamukuba obucupa until then bwe yavayo n'abeera nga ate yeeyunga ku kibiina ekya NUP era nga babadde batambula nnyo n'omukulu ng'omukulu buli wadda ne Big Eye wadda ntegeeza omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ekivulu ekyo nga terina kubeera nga tekibeerawo ndowooza nnaku nga 2-3 emabega mukulembeze wa NUP yavayo n'abeera nga ate akola posti nabeera nga ate agiteeka ku mikutu gye egya social media nabeera nga ate ayita abantu nabagamba naye mubeere nga temujja mubeere nga musupportinga Big Eye Star Boss era abantu abasobola okubeera nga tebajja bewe mwalabako munnange ekivulu nga kiggwa bulungi bwe paba comedian amanyikiddwa nga Rain era nga ono azanya ne munna amanyikiddwa nga Maulana era nga duo yawe bagiyita Maulana and Rain munnange ng'avaayo ng'agenda ku interview emwawo ng'abaako ebigambo byayogera ng'akakasanga Big Eye ekivulu ekyamusaze era nga Big Eye watasobola ddala kubeera nga ate aleeta abantu kino kyanyiza nnyo abantu nga bagamba Rain gwe waffe toyinza kubeera nga ate oyogerera munnaffe ebigambo bifaanagana bwe bityo era nga Aisha mazima ebigambo byamwokya nabeera nga ate agenda ku stage nga buli wadda avayo nabeera nga ate yeetondera omuyimbi Big Eye ng'amugamba naye nsaba kisonyiwo era yavayo nabeera nga ate abako post gy'ateeka ku mukutu gwe ogwa social media nga yeetondera Big Eye wabula Big Eye yamuddamu ekigambo kimu namugamba zenga zisiina buzibu naye beera nga ate otwala apology eyo ew'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga nti kino kyewakola kyali kiraga nti wamuyisaamu amaaso nga bwe butegeezeza omukulu yavayo nabeera nga ataakunga abantu kyali kiraga nti okusinziira ku bigambo bya Rain bye yasobola okubeera nga ate ayogera kyali kiraga nti omukulu talina maanyi era tasobola kubeera nga ate aleeta abantu bino n'ebigambo byaleetedde ddala Rain obuzibu era nga wenjogerera ssaawa eno buli wakubira omukulu takyakwata masimu jjukira Rain abadde ali mu nteekateeka y'okubeera nga ate yeesimbawo side eri erubaga era nga mu mwaka ogwa 2026 abadde agenda kubeera nga ate ajjanga MP era nga abadde agenda kubeera nga ate ajjira ku kaadi ya NUP naye kakati wenjogerera ssaawa eno takyakkirizibwa kubeera nga ate alinnya ne ku kibiina kya NUP sinakindi wakubira omukulu amasimu omukulu anyiga bunyizi bize era nga Bobi Wine ensonga z'okubeera nga ate anyiga abantu bize oba takwata masimu gaabwe zizibu ku nsonga ezasobola okubeera nga tezimwawukanya ne Eddie Kenzo jjukira Eddie Kenzo yavayo nabeera nga ate agamba nti munnange omukulu mukubira amasimu takyakwata omukulu anfuula bize omukulu essimu bwengikuba agiwa ssuubi gwejogera naye kwegamba nebibeera nga ate bireetawo enjawukana bye nebigenda mu maaso side ezeeyo era nga Rain essaawa eno wenjogerera ali mu kubeera nga ate akola enteekateeka ajje officially abeere nga ate yeetondera Big Eye sako n'ekibiina kya NUP olw'ebigambo ebyo byasobola okubeera nga ate ayogera ku munne ono Big Eye ngenda kubeera nga tembaterawo obutambi mubeere nga temulaba embeera nga bwe yatambula side ezeeyo n'ebigambo byasobola okubeera nga ate ayogera sako n'obutambi obulala bungi nnyo tuula kalira subscribe nga bw'obanga badde tuna kubeera nga ate otwegattako ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga ate kaku alertinga buli wena bandese video awo nkomawo n'amawulire amala bangi nnyo temubaawo yeri ya moto kano ndade nsaba nkayiseewo basebo ne banyabo nina kyali wange yabadde show bamuyita Big Eye yabadde lugogo awo naye nabadde ka interview ne baaka ebigambo by'enjogero bitonotono n'empitira kyali wange saayagadde pulo saayagadde just kuyisa mu maaso naye ng'akwetondera boy wange obubaka buno mu buntuusize. Let's spread love basebo ne banyabo. Good night. Thank you so much. Musala lwakwate mwagala kyogera kyagaana
gemazi mmanyize njogera nyama zivulu kyagaana watuuko same kama kivulu kya biga nya otegerera wanti kyandibangamira yaye gyenjolekera yayo online naye omuntu ategeka ekivulu kye olumu sinti ku abantu kati golina kyotamanyi okimanyi abantu abali ku online bali bayitirivu mwe mulaba wano wokka abantu bali mu kisaawe naye abali live toseka sayina okufuula nsonga yange light ensonga eno y'amaanyi abantu online abantu babaako era osanga omuntu ng'alina tukke kati tukka bonna tebaba mu show awo tebaba online era obeerako bala mu comment tukube tobawaamu ate oba osaliddwawa ng'ogenda ova ku show nga buli omu wakagiyina agamba big just kyoba ogize nti sente ziyinza obba zibadde tezikoze naye oli live ku TV oli live ku TikTok oba otusikiriza kitegeeza nti Big Eye teyayimbidde mabanga Big Eye yayimbira abantu obukadde ngo akamu ekyenda kayinza obba kaali online oba yalibaddeko omulala naye nga siggwe artist oba artist omulala yenna naye nga siggwe Mawulana. Buli muntu yalina essimu yabiraba ebyagenda mu maaso ebyaliyo. Abaabira ku TV baabirabirako n'abafuna omukisa ogugendayo mu buntu baaliyo. Kakati baani abo boogezaako okutegeeza omuwendo gw'abantu abaaliyo. Bwe tuba tukola bizinensi buli omu abeera ne goal. Buli omu akomentinga ku show ya Big Eye okusinziira ku goals ze. Oyinza okuba nga goals zo zaakawumbi ng'olaba Big Eye teyafunye era ng'ojja kugamba wano tewali bantu. Olinga goals ze za bukadde 10 oba obukadde 5 ng'alaba Big Eye yafunye abantu era n'amukongratulatinga n'apostinga bw'ati. Kakati buli omu gy'akyogereddeko kyamusaze yakikutte. Buli omu ddembe ly'okukiraba mu ngeri gy'akirengeramu okusinziira ku birooto bye. Kakati gwani oyo gwogezaako okukkaatiriza omuwendo gw'abantu abaaliyo. Buli omu yayina essimu, abamu baabiraba ku TV, abamu baagendayo mu buntu. Kibadde kyetaagisa katala okumanyisa abantu omuwendo gw'abantu ogwabadde mu show ya Big Eye. Oba waliwo abaana abali mu kukola field work ng'ensonga ya Big Eye ekivulu kye mwabaddemu abantu bameka ng'egenda kujja mu mmooko oba Piero yoba muki. Tubeeremu ak'obuntu. Gwe oli artist, omanye essanyu ly'endongo, omanye obulumi bw'endongo. Oba Big Eye yafunye abantu oba teyafunye. Ye bw'ajja n'akugamba nti nafunye abantu. Teriyo malaaya agenda kukugamba nti sikuumuuka. Oba tewaliyo mufumbi wa mmere agenda kukugamba nti eyange tewooma. Buli omu alina okukuwaanira ekikye kubanga ate tafudde ku ggwe wekka, atunuulidde n'abatannajja. Nti mu ndongo omuyimbi bw'agamba nti tekyansaza era nga yekkiririzaamu si nsonga oba ggwe mu kubalako ku minzaani y'okusinziira ku birooto byo walabye nga kyamusaze. Abeera anoonya bapromoters bapya. Rainy, okutuula ewaka kuluma. Omuyimbi alya mu bapromoters. Onaatandika okumwogerera nti teyafunye bantu, omuttira akatale. Era walisoose ne weebuuza nti ye lwaki akugambye nti nabafunye. Njagala tulowooze ng'abantu abakulu n'okusingako awo. Olaba n'ekyula ku ttooyi akugamba nti eno eyange ennyonjo. Naye ate Big Eye okugamba nti bannange nsobola okuleeta abantu. Kakati Big Eye ali mu kwekuntira endingidi nti nkyasobola okuleeta abantu oba nsobola okuleeta abantu. Ate gwe ali mu kugamba ba promoters n'ab'omu byalo zisina ennaku enkulu zituuse nti ono temuleeta. Nkulaba nno ennaku zino simanyi oba olowooza nti sikulaba. Naye nkulengera n'entambula z'ennaku zino nzirengera naye okyuseemu. Tokyategeerekeka Mawulana okyuseemu. Olaba otuuse n'okugamba nti abantu ba online bangi okusinga aba ground naawe okyanyooma online. Singa nkubalira nusu ku nusu gyojje online ne ssente zojje mu bivulu olowooza we wasinze okuleeta ssente.
ye Maulana and Rain olowooza gwe baakumanyira ku BBS olowooza baakumanyira ku radio akaboozi naawe baakumanyira online naye ate gwe baamanyira ku online mwana totera okutegeka ebivvolo ku ground era abantu ne bajja kitegeeza nti online ye yakupushinga online ye influencinga talent yo naawe okyanyomoola amaanyi ga online nawe Maulana okyakakkanya amaanyi ga online olinganga bano mbubanji ku social media ne ku ground biralamu munnange nno oyinza okubogezaako okukukusa ekintu kyo noyagala okiyisiza mu kya naye mba nkulaba mba nkwetegereza muganda wange naye ennaku zino okyuse nnyo togezanga n'oseka obwato obubbidde ng'ate naawe tonnawunguka naawe lunaku lumu ozyayinza okugwa mu kateebe nkubuulidde muganda wange naawe okyasobola okugwa mu kateebe ono naakwogerera kino oli naakwogerera kiri kubanga katugambe nti Big Eye yafunye abantu akaseera kano sikaggwe kumujagulizaako katugambe kyamusaze akaseera kano sikaggwe kumukubagirizaako bakunakuwalira amu naye eno gy'emikwano gye mulina naye nasinziira online n'ayagala mu mulonde kuba MP erubaga ground nga tabaako tasimbangayo yadde ekimuli oba ekitooke tayiranga yadde ku luguudo mujjudde omwo emyala nga tagogolangako naye ng'ate avuma aba online kwasinziira okuyega mugende mu maaso n'empisa zammwe mugende mu maaso n'emize gyammwe eweeyiyo obuyinja no one even thought you can get like a trainee. Those people don't get shit. The sente ba trainers abasinga okufuna z'abaana abawala bane wanyamba n'ensala olubuto lwange kankuweeyo akamu bane wanyamba n'enkola ki. He didn't want you to post him kuba abadde katale. Abasinga mugenda ne mubuuza lwaki ono omwana muyita muwala wange. Ono omwana muto ng'ovudde kuba nti ayogera nnyo ebitakwatagana. Ono muwala muto. That is why muyita muwala wange. Obuzibu bw'alina bwokka nti musiru ali densi. Omanyi nze bampita n'amwatulira sitya byogera bino bibakalubiriza okwogera. Naye my simple message to my girl gundi gwe ring light toddangamu okwekompeyalinga n'omuntu ayina omulimu nga gwe tolina. Simanyi oba ntegerekese bulungi. Mu nsobi zonna z'okolanga togereganga omulimu gw'omuntu yenna nga gwe tolina mulimu gwonna ogw'omutwe oba ogutali gwa mutwe oba omusome. Okay, for starters tukkiriza ono yekkakkanyiza amadaala n'apositinga ono afuna akakadde kamu. Okay, tukkiriza ali afuna akakadde kamu ne waba afuna mitwalo 10. Ekibuuzo kyange kiri nti what do you do for a living? Nze bwe nafuna answer eyo ebirala byonna tugenda byogera. You see, I find it so difficult okwogera n'omuntu atakola. Omuntu atakola bw'aba mulenzi abeera mubbi. Omuntu atakola bw'abeera muwala abeera malaaya. Akola obwamalaaya oba abeera yeebakwako abasajja abasukka mu ki muomu. Tosobola kuŋŋamba at your 20s kubanga ono omwana alina emyaka 2. Omulimu gw'oyina ogw'omutwe mu bulamu oyina power bank, charger na smartphone erimu olwatika. Mu bulamu bwo kyolina. Era gwe kyomanyi kusula ku ssimu kusiiba ku ssimu. Ekivaamu ze video ze twalaba. Ng'oyambadde ekipale ekiringa obutimba okiweereza abasajja mu linnya eryaki survival. Olunaku lw'ogenda okumanya nti leero yo 20. I'm not saying she's 20. Of course asingamu. Naye olunaku lw'ogenda omanya nti leero w'obeera n'emyaka 2. Enkya ogenda beera n'21. The following day ogenda beera n'emyaka 23. Ompulira bulungi. That is when bw'ogenda okuva mu comfort zone gye weetaddemu. You're making yourself comfortable. In actual sense, you're not comfortable. Like you're comforting yourself. Naye mu byaddala nga you're not comfortable. Obulamu bw'olivinga teri muzadde yali agadde mwana we muwala kubulivinga. Kubeera single mother at the same time tolina mulimu gw'okola.
It is very bad. Ekinavaamu abasajja bagenda kwebakako bakube kisenge ddiiro video tujazira bannyo ez'obuseegu. Ne bw'oneeka zoddamu akina biki tosobola kujja n'oyogera birungi byereere n'owa abantu amagezi nga bw'oli omugezi ennyo bw'oyogera oluzungu olulungi. In actual sense nga si kyokola. Ontegedde? Ekivaamu mukola obwamalaaya ng'emyaka gikyali mito. Wali mu kiyumba Saudi n'otugamba simanya waliyo babysitter, simanya nurse, simanya biki. It is okay. N'opasukayo. Kati golooza abaliyo basiru, si basiru. Embeera ye Uganda yebafudde bwetyo. Kubanga bakimanyi nti basoma, balina zi degree, balina zi diploma, but at the end of the day Uganda, bw'oba toyinaamu kasente, it is very hard okusurvivinga. Bw'oba toli mwetegefu, masengere gisensebula. Kati munne some of you people kirabika masengere mwaziwaayo. Ova eri ogambe wekakkanyiza kuki? Tulage ku musajja gw'oyagala kati. Leave alone baby bamuyita ki? Baby daddy ye muleke. Tulage ku musajja gw'oyagala kati. Akola mulimu ki? Wavayo wano n'otugamba nze njagala abasajja ab'ebbeeyi. Abasajja ab'ebbeeyi bakwebakirako mu njuuyo. Abakazi kino mukiyige okuva na leero. Ne bw'oba osula mu apartment naye nga weewananga bw'oyagalwa abasajja ab'ebbeeyi. Abasajja ab'ebbeeyi obeera malaaya. Kubanga omuntu gwe baagala, omuntu akwagala akuteeka ewuwe. Akonno ka bwongo. Omusajja nga akwagala ng'era weewana obulungi okusoma n'okwogera oluzungu nga bw'oli ow'ebbeeyi ayina kukuteeka wuwe, si kujja kwebakirako eri ate ontegedde. So please temuddamu kwerimba. Oba myaka gye gibasumbuwa oba busiru, naye nonkimanyi obusiru bwe bumusumbuwa. That is why nvayo buli lunaku ne muwa lecture. Ate namugamba nti wendiba nkwagala nja kufuna. Yalowooza nsaaga. Katonda ono atalya nguzi n'amundeetera. Kyakubiri, ebyo ebipale toddamu byambala. Guno omulembe toddamu kwambala bipale bitategeerekeka. Andi ne bano abazze bagamba era si ye, it was an edit. Boss, some of us we went to school. Tusobola okwawula edit n'original. Omwana ye yali yeemoola asobola osasula rent. Ennyumba ze musulamu temuzisobola. Tokola, what do you expect? You have a kid. Sajja akwebakako n'akuzaalamu n'akusuulaawo. And abantu abasinga, abakazi abasinga, they are single simply because olw'empisa zaabwe. Kano mukamakinga ennyo. Most of you muli eyo muli single but olw'empisa zammwe. Teri ayagala mukazi wa mutwe mukalu. Ne bw'oba oyogera oluzungu ng'oli mulungi nnyo ng'omutwe mukalu, teri ayinza kwagala. Ekyo kijje ku nze. The best we can do, kukwebakako, kuzanyirako, kumanya we wakula, we dump. Kusindika bu video kubuteeka kube we dump. Kwegamba goberanga tipi toba na njawulo. Tipi nungi nga tonnagikozesa. The moment you use it, eba tekyalina mugaso. So how long are you going to be like that? Mama bazadde bo kyogamba bakuzaala kubonaabona. And you're going to find her nga akyayasama. Pala. Alinga ekyalaani. Wake up, find a job, genda okole. Bino bigurupu y'abawala bye mubeeramu ne mufuluma ne mugenda kwa kashiya ne mwekubye ebifaananyi ku motoka z'abandi ennungi ne n'oyambala ekigatto ky'okkaguje anti kiba kipya ku ggwe n'oyambala ebijiini bino eby'abapataani n'olowooza ensi ogimazeeyo. Ensi tekomaawo. Today you're 25, the following day you're going to be 26. Ogenda kwagala ozuukuka nga masengere baagikunkumula dda tekyalina value. Genda okole. Simple. Nze sirina kyenkwagaza. Bwebeera mugezi ojja kupiikinga. You cannot wake up one day n'ogamba weeswazizza. Era weeswazizza ffe tetulabanga ku nuuduzi oyo z'ogamba yeeswazizza. Ezo zaavaayo. Kumwe nani yeeswaza? Ogamba oli afuna akakadde kamu mitwalo sima ba trainee abo bantu ba gym babeera banaku. Owo akola mulimu ki? Ali ludda wa ye tumulabeko? Mubeera ne buno obuvubuka obwekomba emimwa. Nekajja ne ka Makex nekakuteekamu nekakutwala kwa kashiya kafe Javas nekakuze ewaka n'olowooza ensi ekomaawo. You settle for the less. Omuwala yenna buli wabanga takola osetolinga nnyo for the less. Omuwala ali mu kiyumba akuuta toye Dubai, Saudi Arabia, Oman afuna akakadde ke buli mwezi, afuna ekyenda kye
tasobola kusettlinga for the less kubanga amanyi kye bayita value for money. Mwasoma naye emitwe mikalu gibayambira bwereere bana abafungula ndiga. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.